Live ku Projan Media TV tukwebazayo najyo sinzira okubanga ku mukutukoli nenkugamba nti subscribinga onyiga akade osobola okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, onaku lwaleero kafuluko kansumbuwamuko na yes yoli fulu oli omuzibu oli gwe bagamba just ono fulu owokumacha ow'empewo yes yankutte naye nja kutereera naye onaku olwaleero mbadde njala nkuwa story oba tunyumyemu ku kigenda maaso mu baana bakadama bali mu nsi eza Middle East. Era nga onaku olwaleero ekintu ekigenda maaso before nga senakubuulira soko subscribing onyiga akadde tusobole okuba nga tweyongerayo. Oyinza okuba obadde tokimanyi naye tulina ekintu kye tubadde tugoberera okumala ebbanga ekyokuba nti abaana bano bavaayo mu nsi z'Abawalabu zino naddala abaana abasinga babadde mu mbeera embi naye embeera gye twassaawo government nesobola okubanga yatandika okola kye bayita repatriation ng'esindikayo ennyonyi ne bajjayo abaana naye twagenza okizuula nga ebintu bya repatriation bino birabika tebikola kubanga ogenda okwegendereza nga at least government ennyonyi ezogenda mu Saudi Arabia nejjayo abaana 100 naye nga amazima amatuufu mulimu abaana basukka 300 okisegeera. So nekiba nti embeera ya repatriation yene eringa etalina kyeyambye nti bajjayo be bajjayo naye ate be balekayo be baki be bangi bagenda mu nsi ez'enjawulo naddaawo oba mu Oman ne balaga nti balina abantu be bajjeeyo naye nga amazima amatuufu tebalina be bakoze eki be bajjeeyo bajjeeyo abaana 5 naye nga waliyo abaana asukka 2 netulabanga nga bannamawulire netulabanga ensonga y'okuba nti yes twapushinga eddoboozi y'okuba nti abaana bavaayo kituufu era nekitwala ku bbanga awo paka batandika okujjayo be bajjayo naye ate ensonga esinga obukulu kati twagenza okiranga repatriation eno tegenda kubaamu makulu yadde terina kyegenda kubanga ekola waba bajja tugamba nti bajjayo abaana mu Omani oba bajjayo abaana mu Jordani bajjayo abaana oba wa naye nga amazima matuufu teri mwana n'omu gwe bajjeeyo obanga abaana be bajjeeyo baana batono nnyo ku namba eri eyo. Kyova nti twatandise embeera y'okuba nti at least solution oba better solution mu mbeera eyo y'okuba nti government yo nga yo esalawo eggulewo ekisaawe ky'Entebbe International Airport kubanga bazze batugamba enfunda enziwera nti kigenda kuggulwa kigenda kukolawo kiti naye ate mu mbeera eyo ekisaawe ekyo kiganye bakyaganye okukola ki okiggulawo ate nga yandibadde final solution okubanga at least bayamba abaana bali mu nsi z'Abawalabu ezo zi Middle East kubanga abaana asinga nga wenze nkugamba abaana bali mu mbeera mbi bayita mbizibu onansonyiwa kafulu kansumbuwamuko abaana bayita mu mbeera embi bayita mbizibu eby'amaanyi so ffe kye tusazeewo nga bannamawulire tugezaako tusazeewo tusobole kuba tupushinga okuba nti at least Entebbe bagiggula kubanga kino ekya repatriation tekigenda kukola makulu bakadama bangi saa zino bafunye embuto abaana abali eyo abasinga bagala kukomawo bagala kwerabirira okisegeera kuba abasinga nze nkubuulira abaana bali mbuto oyinza oba tokimanyi n'abaana abasinga bali mbuto report zafulumye ziraga abaana abasinga Kadama bali mbuto. So ebintu ng'ebyo omuntu tagenda asobola kuba nga yeefaako ng'ali mu nsi eyo n'olubuto lwe so it is better bateekewo embeera y'okuba nti ekisaawe ky'ennyonyi kiggulwa abaana basinga bakomewo tuve mu bino ebya repatriation ti Saudi bajjayo 2 kumbe abaana abaliyo bali mu 1000 obanga atalina gojjeeyo so tubadde twagala tutandika opushinga ekintu ekyo ekiraga nti at least government at whatever cost wanga final solution erina kuba nti government eggulawo ebisaawe eby'ennyonyi baggulawo Entebbe International Airport abaana atandika oyingira alise babateeke mu zi quarantine oba kisegeera kubanga amazima amatuufu embeera yo sinungi eri bakadama bano ate nga teri muntu agenda kubanga aboogerera buli omu afa ku bibye. Ku Projan Media TV yonna gy'osinziira likinga commentinga subscribinga otuwe ne comments golowooza nsonga ki gwe golaba kintu kino kinaakola ebya repatriation bituufu oba gwe mbuulira ndowoozayo ku nsonga eno gye mbadde njogerako.